kikkirizibwa okusiiba ng'olina by'obala ebirala wadde tekiri mu nnaku za sunna. Bano banoonya visa nja kusiba ennaku zange 10, Allah wange musabe, nja kusiba ennaku zange 3, nja kusiba 2. Ekyo kiri mu nadhiri. Nadhiri erimu emiteeko 2. Waliwo nadhiri ng'eri muallaq, ng'ogisibye ku kintu nti Allah bw'ompa nempita ebibuuzo nja siba ennaku 3. Naye wabeerawo nadhiri nga yo eri open, osooka okusiiba n'osaba Allah akuyisa ebibuuzo. Eyo esinga obulungi. Era eya condition si nnungi. Kasita ompa nempita ebibuuzo nja kusibira ennaku ezi. Ani gw'oteekako condition? Waliwo eya condition era nabbi yagiziyiza eyo sallallahu alaihi wasallam. Kinompa visa y'egindi nti nja kusiba ennaku 5. Sookayo ennaku zo 5 ziteekeyo usabe visa. Kati kikkirizibwa okuba ng'olina by'obala n'osiiba, ng'olina by'obala n'osaala era akazo n'omusaba, olina by'obala n'osaddaaka ku ssente n'ebirala n'ebbaada endala nnyingi nnyo z'osobola okukola ng'olina by'oyagala Allah akukwatireko mu bwangu.